Omaze ebbanga ng'oyita emyezi mu luzungu January, February, March, April, December, November n'ebirala bingi nnyo ng'obiyita emyezi ng'olowooza nti omanyi nnyo emyezi. Abaffe omanyi emyezi bwe tugiyita mu Luganda ng'oggyeko ogamba nti ogwokubiri, ogwokusatu, ogwokuna, ogwokutaano. Omanyi bwe tugiyita mu Luganda olutuufu? Yiga bwe boogera emyezi obeere nga naye obeera oyogera ku myezi, oyogera nti nabaddeyo mu Gatonnya, naliyo mu Ntenvu. Tovaawo ngenda kuba nzija nkubuulire emyezi giyitwa gitya mu Luganda. Nze Kabuga Peter muzzukulu wa Mugema, tovaawo. Nga bolaba Abazungu oba mbayite Abagreek n'abalala bonna balina engeri gye boogeramu ebintu byabwe mu nsonga y'okwogera emyezi oba nga batuuma ebintu amannya. Balina nga wonoogamba nti balaza ne baluyita Mande lwabanga lunaku lwa kusinza mwezi, n'ogamba nti ku Sande ewaabwe lwabanga lunaku lwa kusinza njuba. Nga naffe wano amannya ago bwe gatyo tugalina. Olunaku olwaleero nzize nkubuulire ku butya Omuganda bw'alina okuyita emyezi mu mannya amatuufu nga akozesa Oluganda lwennyini oluggumidde, era naawe osobole okugiyiga obeere nga bw'oba oyogera eri abantu ng'oyogera Oluganda tojabiikiriza ng'aliira mu Kiragwandiga mu bijanjaalo kugamba nti naliyo ku Mande awo mu mwezi gwa Novemba. Awo Oluganda lubeera si lutuufu. Oba ogasse ennimi eziwerako n'otabiikiriza n'okola kye bayita akatogo. Weeyigirize okwogera Oluganda nga oyogera Oluganda nga mu butuufu omuntu akuwulira ategeera butegeezi nti Oluganda lw'oyogerako olumanyi. N'ekirala nga bw'owulira essanyu ng'oyogera Oluzungu n'oyogera n'ebisoko biri ebikambwe ennyo, n'oyogera nga mukulu Honorable Mbidde, n'oyogera ebigambo I will not koto iridde ya puhu, I will not ebigambo ebyo bityo ne bakubira enduulu. Bw'oba owulira essanyu ng'oyogera olulimi Oluganda oba ng'oyogera olulimi oluzaaliranwa olwammwe oba Lusoga oba Lunyankole oba Luteeso, kugamba buli kaseera noonya ebintu eby'amaanyi oba ebyebuziba ebyekusifu ebiri mu lulimi lwammwe. Gwe gy'ova alaba vidiyo eno naye nga ky'oba olina osooka okukola, sooka otegeere Oluganda. Nkolera ekintu kimu, nyiga ku subscribe button awo osubscribinge. Ekigambo subscription sinakiyiga mu Luganda naye bwe nakinoonyerezako nekifuna nja kujja nakyo mbeere nga nkyogera mu Luganda. Onyege like oba oyagale vidiyo eno, osharingire n'abalala b'osuubira nti banditaze okugiraba. Nteekamu ssente bannafe abamanyiddwa ng'abakatene Home and Interiors, UG basangibwa awo Namulanda, Ntebe Road. Osobola ogendawo mpola mpola n'obeera nga obabuulira nti nalabye vidiyo yammwe, nalabye akalango kammwe ku Kabuga Peter nga kanyonyola ku channel ya Yiga Oluganda, okasomeseza Oluganda. Tugenza nti mulina ebintu ebirungi ennyo ekyenkanidde awo. Nange kwe kujja. Balina beddings, balina curtains, balina curtain rods, balina carpets, balina amasuuka, balina towels, balina ebintu bingi byosobola okulowoozaako singa obeera oyagadde okulongoosa oba okuyonja n'okulabisa obulungi ennyumba y'omunda. Beekwate, bamanyiddwa ng'abakatene Home and Interiors. Ennamba yaabwe eyitawaawo wansi, osobola ogendawo n'obalabamu mpola mpola n'olaba ensonga zivaamu bulungi. Buli kintu kyonna ekifuna erinnya kibaako n'ekisinzira okulifuna. Nabwe kityo bw'obanga yeggwe Kabugo okimanyi bulungi nti erinnya lya Lugero, bw'oba yeggwe Wabinala, bw'oba yeggwe Tamale, bw'oba yeggwe Ogutu, bw'oba yeggwe Nagawa, bingi. Erinnya eryo libaako n'engeri lwaki bwe liri. Eiza liba lya Lugero oba liba lina kwe lyava okusobola okuba nti nno litondebwawo. Agamu gaba gaggwayo nga mawanvu nnyo, okugeza Ssebaggala ligwayo nti Ssebaggala Miryango ne Beerabira Emiwaatwa, bingi amannya agasinga gaba gangero. N'olw'ensonga eyo buli mwezi mu Buganda gulina erinnya lyagwo olw'ebintu ebyabeerangawo mu budde obwo omwezi bwe gwabeererangawo. Oba otegedde bulungi nga bw'onoogamba nti olunaku lw'okusala ebisolo ne tutuuma lwa kusala, kitegeeza nti olunaku olwo baasalirangako ebisolo. Nawe kityo omwezi gwa January, omuzungu gwayita January, ffe gwe tuyita omwezi ogusooka aboogera Oluganda olwa wano ku mwanjo, mu Luganda olutuufu gwe tuyita Gatonnya. Gatonnya baba nno tebategeeza mazzi, baba tebategeeza mafumu, baba tebategeeza masasi, baba tebategeeza bintu birala byonna, wabula Gatonnya baba bategeeza amatooke. Mu mwezi ogwo omwaka nga gutandika, omusana guba gwaka nnyo nga tumaze okuva mu Ntenvu, that is December. Omusana guba gwaka nnyo. Edda abasajja baalinga bakozi nga balimi nga baba n'ensuku empanvu
ensuku ezo nga nnene kubanga omusajja omu yabanga n'abakazi tugeze nga 8 n'abaana be nga 40 n'okusukkawo n'abaddu oba bayita abakozi kugamba nga amaka gabaira manene nnyo nga gaggumidde. So yabanga n'obusobozi obw'abantu okulima ebibanja ebinene ddala ne babeera n'emmere emala okumala ebbanga. So kyatukanga ekiseera ng'emmere eyo eyengerera mu nsuku nga tebalina busobozi bugiya olw'ensonga nti wateeberezangamu ogitema ogiwe muliraanwawo nga naye agirina. Olina amatooke naye agalina, olina emmwanyi naye azirina, olina balugu naye amulina. Kati nga otuuka ekiseera ng'emmere eyo etunuuliddemu mwekka abaawaka ate okimanyi bulungi nti emmere emugiri okumala ebbanga etuuka n'ebatama nembeera nga temukyajagala. So amatooke gayengeranga ne gatonnya, ebinyonyi ne bigalya nabyo ne bikoowa. Yoyo January omuzungu bwamuyita, kati gwe bayita gatonnya. Era bw'oba oyogera osobola okugamba nti banzaala mu mwezi gwa gatonnya, olwo oba otegeeza nti banzaala mu January oba mu mwezi omubereberye. Yoyo gatonnya oba muyite January. Tulina omwezi ogwokubiri. Omwezi guno ogwokubiri guyitibwa Mukutulansanja. Omwezi guno nga bwe nkutegeeza nti January oba gatonnya, omusana gwayakanga nnyo amatooke ne gengera n'endagala ne zengera. Kati bwe zaayengeranga kyali tegeeza nti endagala ze ne zengedde zigenda maazifuuka essanja. Kati mu gwokubiri essanja eryo lyakalanga ne likutuka ne ku bitooke. Ne bagamba nti guno omwezi Mukutulansanja gwe omwezi ogwokubiri gwe bayita Mukutulansanja. Omwezi ogwokusatu gwe bayita Mugulansigo. Mugulansigo ekyo kyennyonnyola nti bajjajjaffe baabanga balimi nga bwe nkutegeezezza nti bw'obanga tugeze tolina byakukozesa mu budde bwa kusimba nga wagendanga n'ogula, naye ebiseera tewabeerangawo okukwata nsimbi osasule ogule, wabula babangawo okuwaanyisiganya. Nga nze bwe mba nnina essaawa nga gwe alaba vidiyo olina entebe mw'otudde okulaba vidiyo eno, ng'ate nze njagala entebe eyo naye ng'ate gwe essaawa togirina naye ng'ate ogyetaaga, nga nzija obanga onnoonya ne nkuwa essaawa n'ompa entebe mu mbeera efaanaganako bw'etyo. Omwezi ogwokuna Omuganda gwayita Kafuumuulampawu. Tukkiriziganya nange nti tulina ebika by'enswa ebiwerako mu Buganda wano. Tulina ennaka, tulina empawu, tulina embobya, tulina ensejjere, tulina bingi nnyo. Naye zo empawu zaabuukanga mu guno ogwokuna ate nga zibuukira ddala mu bungi. Ne bagamba nti guno omwezi gufuumuula mpawu baaba. Era ne bagamba nti kati guno omwezi gwe gwa Kafuumuulampawu. Empawu enswa mwe zibuukira ennyo. Omwezi ogwokutaano guyitibwa Muzigo. Waliwo ebigereesebwa birungi ebiri lwaki omwezi guno guyitibwa bwe gutyo. Abalala bagamba nti omwezi guno olw'okuba nti enkuba eba etonnya nnyo, abalunzi ensolo zaabwe bazikwata mu ngeri ey'obwegendereza. Olw'ensonga nti enkuba bw'eba etonnya nnyo ensolo zirwala nnyo. So abantu abamu bagamba nti olw'okuba nti ensolo baba balina ozikwata obulungi, bazibulabirira biki, bazikwata ng'omuzigo. N'ate abalala bagamba nti omwezi guno olw'okuba nti enkuba eba etonnya nnyo, ebire mu bbanga bibanga muzigo. Eddakiika wazindaba ng'enkuba etonnya, eddakiika wazindaba nga bisaanuuse ng'enkuba etonnya. Wamanyi omuzigo, kimanyi bulungi nti omuzigo ogusembereza omuliro gusaanuuka ne gufuuka gw'amazzi, omuzungu kyayita liquid. So byebyo weebyo tebifaanaganako weebityo mpolampola. Tegeeza nti tekwamu bannange ssente amanyirwa nga bakateri home and interiors UG. Buli lwolaba vidiyo eno n'ogendayo n'obagulako, kitegeeza nti oba wagidde omulimu gw'enkola n'olw'ensonga nange ku ssente z'obaawa bakwata ssente ne bampaako, tusobola okuba nga tutambuza okusomesa kuno, tutambuza vidiyo zino, tusambula okuyiga kuno mu mbeera y'okuwagira Kateni Home and Interiors. Ennamba yaabwe eyitawo awo, then n'olaba ne vidiyo zino nange mba nfunamu mpolampola. Omwezi ogw'omukaaga guyitibwa Ssebo Aseka. Ssebo Aseka. Omwezi guno guliko olugero. Mu mwezi gw'omukaaga ogwo ebimera ebisinga biba bituuse okukungula. Kati
omusujja guba mungi, enkuba etonnya, ensiri. Jjukira abantu bedda bo tebalinga tamanyi nti ensiri zaalira mu bidiba bikibo nga babeerawo obeezi. Kati waliwo omwami omu kiwanuuzibwa nti yalina amaka ge nga mukyala we ali mu kuteekateeka bya ssava, mu ngeri y'okuteekateeka ebyokulya yali kasooli. Kati taata n'abaako waatula naye nga teyeewulira bulungi ng'omusujja gumuluma. Olw'okuba nti ensiri zaali zimulumye nnyo n'afuna omusujja. Kati kasooli bw'amala okujja bamuwa omwana amutwalire ssebo oba taata, asobola okuba nga naye afuna ku mazina g'akalevu mu ngeri y'okuserekera ekitalina ggumba oba luyite olubuto. Omwana bwe yatwala kasooli n'amutuusaayo yasanga taata ye atudde mu ntebe naye nga agudde yeesudde emabega bw'ati nga yasaamiridde ng'afudde. Kati ye omwana teyamanya nti kitaawe yali afudde, ng'atandika mmuwa kasooli nti taata kwata, taata kwata, kitaawe nga tafaayo. Omwana kwe kuzzaayo obubaka n'agamba nnyina nti maama, taata muwa nsekerera busekerezi, ssebo muwa naye aseka, ssebo aseka takwata bye muwa. Maama n'ajja alabe ki ekituuse, agenda tuuka nga taata we wabanga bbaawe afudde obanga bba afudde. Awo ewasibuka erinnya ly'omwezi ogwo nti abantu balwalirangamu nnyo emisujja ne bafa n'okufa. Naye nga oli omukulu ye yakyetikka erinnya eryo erivaawo nti ssebo aseka. Katukome wano, tugenda batandikira awo ku mwezi gw'omusanvu ogwa Kasambula, tumaleyo n'ogwa Desemba guyite ntengo. Nsaka Peter, bwe bali kubanga obadde olaba yongera subscribinga, beera bulungi.